عبده ورسوله tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe akyusa embeera y'obudde Allah nga bw'aba yagadde obuyinza obwenkomeredde buli mu mikono gye Allah subhanahu wa ta'ala yasaanibwa okutendebwa n'ebitendo byonna ebirimu obujjuvu tumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu bakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu egyo Allah gye yalagira ow'ekitiibwa nabbi tubeere nga tugikola kubanga gye gigenda otuyingiza ejjana ffenna gye tukolera mu bulamu buno obw'ensi emirimu egyo tugiteekeko essira era osabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akunywereze ku mirimu eginaakusiimisa gyali mulaba Allah nga bw'akyusa embeera y'obudde tubadde mu kasana olwaleero Allah n'atuleetera ekire eky'enkuba nabadde ejjo ku mawulire aga CBS nga bagamba abantu nti ekitongole ekikwatagana n'enkuba kyalaze nti enkuba ejja kutonnya mu Gwakusatu na Gwakuna tewayise lunaku enkuba Allah n'agikola ki n'agitonyesa kwegamba Allah n'aswaliza ddala abantu ne weebuuza nti abantu bayingira ddi mu program ezitonyesa ki ne batuuka n'okusalawo nti aya Gwakusatu na Gwakuna laba Allah olwaleero bw'aleese enkuba ekyo kiraga nti Allah byonna yabikola ki yabirina yamanye ebyekwese yamanye ebijja okubaawo enkya yadina kulla yaumin huwa fi sha'an buli lunaku Allah yabeera mu mbeera ze endala osuubira kirala nga Allah aleeta kiki kirala osuubira nti oddayo waka nga Allah aga nti no leero ogenda kusula mu kaburi kulla yaumin huwa fi sha'an buli kiseera ye Allah abeera mu mbeera zize n'olw'ensonga eyo tumutegeere nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo embeera ebeerewo n'asalawo Allah subhanahu wa ta'ala nti enkuba etonnye era yasalawo Allah subhanahu wa ta'ala nti enkuba tekola ki nti enkuba tetonnya n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nti tudde nnyo gyali tumwesigamire tukole emirimu emirungi eginaatutuusa gyali nga Allah atusiimye tuli ku mirimu egiyingiza omuntu mu jjana a'malun tudkhiluka aljanna emirimu egiyingiza omuntu okubeera nga ayingira ejjana omulundi ogwayita twannyonnyola ku gimu ku mirimu egiyingiza omuntu ejjana omulimu gwe twasembayo okutunuulira yedduwa ey'ekitiibwa eyitibwa Sayyidul Istighfar kabaka wa istighfaru netulaga nti edduwa eyo nkulu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaga nti omuntu bw'agisoma mukinun biha ng'agikakasa ebigambo ebigirimu n'amakulu agagirimu mu lunaku olwo baagisoma emisana naafa mu lunaku olwo Allah amuyingiza ki Allah amuyingiza ejjana edduwa eyo tugikwate tugisomenga era tovanga mu swalayo ng'omaze okuleeta adhikari mu adhikari z'oleetanga ng'okuggyako mulimu Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ezo edduwa ziteekeddwa okukwata ennyo n'okuzikwasisa abaana baffe n'okukubiriza abantu baffe abali mu maka okubeera nga sayyidul istighfar buli omu agirina mu mutwe, kubanga nabbi otuuka ogiyita nti sayyidul istighfar ye kabaka wa istighfar zonna zetuleeta. Tugireetenga, erimu okwebaza ebyengera bya Allah, erimu okwetondera Allah, erimu okukakasa nti ddala essaawa yonna oli ku ndagaano yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tubeerenga edduwa eyo tugikozesa mu adhikaari zaffe ze tuleeta. Olwaleero ensonga gye tugenda okutandikirako al ihsaanu ila al banaati. Al ihsaan ila al banaati kye kiganyise bakwata. Al ihsaan ila al banaati, omuntu okulongoosa ennyo eri abaana ab'obuwala. Abaana bonna baana baffe era ffe tubazaala, naye ate bano bajjamu enkizo, balinamu ak'enkizo abaana ab'obuwala. Kyova olaba bajjako obujulizi obuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atulaga nti omuntu bw'alongoosa gye bali. Kyova olaba al ihsaanu ila al banaat wal hirsu ala tarbiyatihinna wassabru alayhinna, okulongoosa gye bali n'okufaayo ennyo okubagunjula, wassabru alayhinna, n'okubeera nga tubeera bagumiikiriza gye bali. Ekisookera ddala al ihsaanu ilayhinna, okulongoosa gye bali. Tufeeyo ennyo okulaba nga tulongoosa gye bali. Ekyokubiri, tarbiyatuhunna, okubagunjula. Mulaba omwana ow'obuwala waaba ayonoonese, ayonooneka n'asukka, oluusi n'amabeere buli muntu yenna amwegwaniza n'atandika omuteekamu empisa z'ayagala. Omwana omuwala bw'anywa enjaga kisukka ng'omulenzi bwe yali gikoze ki, bwe yali ginywedde. Bw'anywa sigala kirabika bulala ng'omulenzi bwe yali badde anywa sigala. Kati tulina okufaayo ennyo eri abaana ab'obuwala n'okulongoosa ennyo gye bali, ate n'okubeera abagumiikiriza gye bali, kubanga bye bayitamu bingi. Ekisookera ddala, obulamu bwabwe buli expensive, beetaaga okulabirirwa, okwambaza obulungi ng'obusiraamu bwe bugamba, okubateekamu empisa ennungi, kubasomesa obusiraamu, kubanga be bamaama b'enkya. Ate nga al ummu madrasa, maama libeera ssomero. Buli omwana ono omuwala w'omulabirira bulungi n'ogunjula empisa ze, ogunjula future, agenda kubeera mu maka, agenda kuvaamu abaana, babeera n'ebintu bingi ebyetaagisa eri obulamu bwabwe. Naye yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat, yagamba nti dakhalat imra'atan, yajja omukyala n'ayingira ma'aha ibnatan. Omukyala ono yayingira eri Aisha ng'alina abaana babiri ab'obuwala. N'agamba nti tas'al falam tajidu indi shay'an ghayra tamra. Omukyala ono n'ansaba naye nga sirina kye mmuwa okuggyako entende. Fa ataituha iyaha, n'agamba nti ne mmuwa entende ezo. Fakassamatuha baina ibnatayha, entende ezo n'azigaba omukyala, amakulu n'azaawuzaamu,
n'azimenyeramenyeramu abaana be be yali alina ababiri. Walam ta'kul minha, mukyalo ono n'atabaako kyalidde ku ntende Aisha zaakoze ki? Zaamuwadde. Thumma qamat fa kharajat, n'afuluma kyava fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, agan kyava nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayingira. Fa akhbartuhu, Aisha agan nti nemunyumiza omukyala azze wano nga asaba naye nga sirina kyemuwa okujjako entende, naye wemuwadde entende, yamuwadde entende 2, n'azimenyamenyamu n'aziwa abaana be. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyavaga nti man ibtuliya min hadhihi albanati bishay'in, omuntu yenna agezesebwa n'abaana bano ab'obuwala n'ekintu kyonna, kunna lahu sitran min annaari, abaana abo bagenda kumufuukira ekiziyiza ekigenda omugaana okuyingira omuliro. Olaba okulongoosa eri abaki? Eri abaana. Wano kidda nnyo naddala eri abazadde, bw'oba n'abaana ab'obuwala obatwala ku ssomero, faayo ennyo okulaba nga obawa ebyetaago byabwe. Mutunulire n'ekisa omukyalo ono kye yalina eri abaana be wadde baali babe, bamuwadde entende ye n'atalya, n'azigabira abaki? Abaana be ab'obuwala be yali alina. Naye nabbi bwe yagamba bwe bamunyumiza ti omukyalo ono akutta entende n'aziwa abaana be ye n'atalya, nabbi yagamba nti man ibtuliya min hadhihi albanat, omuntu yenna agezesebwa n'abaana bano ab'obuwala bishay'in, n'ekintu kyonna, kunna lahu sitira min annaari, tugenda kubeera nga tuli ekiziyiza oba olutimbe olumuziyizaako okubeera nga ayingira omuki? Ayingira omuliro. Ekyo kyali kiraga kufaayo eri abaana omuntu baalina, naddala abaana ab'obuki? Ab'obuwala. Kubamu ekifaananyi ku muzadde Allah gwawadde ezzadde nga baana be n'abaleka awaka nga talina kyabawa kyakulya. Niraba omukyala agenze n'anoonya ekyokulya, Aisha n'akimuwa, n'akwata entende n'azitematemamu n'aziwa abaana be yali akola ki? Be yali alina. Riwaaya endala egamba, nabbi yagamba man yali min hadhihi albanati shay'an, omuntu yenna abeera n'abaana abo ab'obuwala n'agezesebwa n'ekintu kyonna, fa ahsana ilayhinna, n'alongoosa bulongoosa gye bakola ki? Kunna lahu sitira min annaari, tugenda kubeera ekiziyiza kye eky'omu muliro, makulu tagenda kuyingira muki? Muliro. Ekyo kiraga ti abaana ab'obuwala ate mubafeeko nnyo okulongoosa gye bali, okubawa ebyetaago, okufaayo eri obulamu bwabwe, kubanga ate bo basendebwa nnyo n'ebikolwa ebyaki? Ebikyamu. Abasajja bokka babasumba. Omwana ow'obuwala ayita mu process esobola omumufuula omuseegu nga buli waalaga wonna. Mu baanko baabwe babagamba ebigambo, abasomesa gye basomera babagamba ebigambo, waayita ku dduuka wagenda babagamba ebigambo. Ye kasita omulaba gw'olaba omwana w'omuwala nti akyali muto, naye buli musajja amutunuulira amaaso kasita amulabako amabeere alaba nga amwegwaniza. Bagambibwa ebigambo biki? Bingi. Ekyokulabirako ekitono, ensi eno kyenva mulaba eweddemu nnyo n'obuntu bulamu. Abantu bonna buli gw'otunuulira, ensi eyambaddwa abantu bambadde buseegu. Osobola okusanga omusajja nga ali myaka 45 nga nnyonnyola omwana omuwala wa myaka 13 nga amunnyonnyola ebizibu, era nga amunnyonnyola amugamba nti mukyala wange omukulu ampisa bubi, era gwe si bwe kiri Amiru. Naye ng'omusajja omukulu annyonnyola omwana omuwala omuto, amunnyonnyola ebizibu by'alina mu maka, ng'agezaako okumusuubiza nti gwe kenkufuna, ebyange bikoze ki? Biwedde. Naye wali olabyeyo omukyala omukulu ali mu myaka 3
annyonnyola omulenzi w'emyaka 15 ng'amwegwaniza, naye osanga abasajja bakulu annyonnyola omwana omuwala omuto. Kale kye mbagambye nti ebikolwa bambi ebisobola okubeera nga bibaleeta mu buseegu biri kumpi nabo. Kyovula obusiraamu butugamba okubafaako ennyo. Era abaana ab'obuwala ne bwoba olina pocket money, olina omulenzi n'omuwala muweeyo akenkizo. Balina ebyabwe bye bagula, balina ebyetaago byabwe, kisooka beegomba mangu, balimbibwa mangu. Kati obusiraamu bwatukubiriza nnyo okufaayo ennyo ku baana ab'obuwala. Ekyo tukitwale nti kikulu nnyo, kubanga kiriko ne hadisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ensonga endala, imatatul adha ani tariq. Mugimu ku mirimu egiyingiza omuntu ejjana ye muntu okujja ebinakuwaza ku kkubo. Singa olaba otambula mu kkubo n'olaba ekintu ekinakuwaza abantu, ekinyiiza banno, busiraamu bokuga kijjeewo. Omuntu ayinza okulaba obukyafu, oba liyinza okuba muti gw'amaggwa bagutadde mu kkubo, oba oluusi jjinja nga ligenda kukosa abantu. Obusiraamu butugamba tujjewo ekinakuwaza abantu ku kkubo. Nga mbye tujjawo ku kkubo byebyo byonna ebisobola okukosa abantu. Mulaba neeyisa y'abantu, omuntu ali mu mmotoka atambula, alya bbogoya n'asuula ekikuta ebweru. Luusi omuntu n'ajja n'akagaali n'akirinnyako n'aseerera n'amenyeka. Naye ng'ono yakitaddewo ekinakuwaza. Kati obusiraamu butugamba nti buli kyonna kyolaba ekinakuwaza kikole kijjeewo. Naye buba bukyafu bwa muntu nga yabutaddewo. Naye ate butya ku bantu abagenda emmanju mu biyiga abasiraamu we beeyambira okwetukuza, oli n'ateekawo ebikola ebinakuwaza, n'ateeka wali obukyafu ng'amanyi abasiraamu bagenda kujja eno gye bakola ye n'ayongerako bwongezi. So obusiraamu butugamba nti okujjawo ebikola ebinakuwaza. Bameka olwaleero abantu bemulaba basima ebinnya wakati mu makubo nga baagala abantu babikole babigwemu. Oli n'atega amaggwa mu kkubo n'agateekawo. Obusiraamu butugamba okujjawo ebikola ebinyiiza. Ntegerekisi n'obutabeera ku kkubo ate kuweereza bintu binakuwaza bantu. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Abi Hurayra, yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti lakad raaitu rajulan, ddala nalaba omusajja yataqallabu fil janna, nga yeekyusiza mu jjana. Kubanga Nabbi yalambuuzibwa ejjana. Ekirala kisobola okubanga hadisi eno nga Nabbi yalagibwa nga yeebase. Ntegerekisi. Akati Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti lakad raaitu rajulan yatakallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min dhahri tariq. Nalaba omusajja nga yeekyusiza mu jjana olw'omuti gwe yakutula ogwali mu kkubo. Kanat tu'udhi nnaasi, ogwali gunakuwaza abantu. Kitegeeza nti omusajja ono yalengera omuti oba yalabanga omuti nga guli mu kkubo naye nga gunakuwaza abantu, najja n'agukola n'agujjawo. Nabbi n'atuuka n'okumulaba nga yeetoololera mu jjana. Olw'ekikolwa ekyo kye yakola. Gwe bimeka byojje mu kkubo n'obisangawo n'obijjawo nga toyongerako bwongezi. Twalabanga embeera edda, oba nammwe mwagirabanga, omuntu asobola okulaba ejjinja mu kkubo n'aleeta akaveera n'alyambaza, ng'oli wajja asuubira kali bano abavubuka abeegezaagezaamu mu kkubo akuba obupiira, buli kyasanga akikola akisamba, agenda okukubanga. Allahu akbar. Awo wennyini afukamira bufukamizi, obugere bwonna ne busanyalala.
naye ono yajjangawo omuti kati kiringa gwe boyinza osanga omuti mu kkubo nga gujjuddeko amaki amaggwa gujjeewo kubanga gunakuwaza abantu guzze ebbali ekyo kyalabisa omusajja nga yeetoolera muki mujjana olw'omuti gwe yajjawo ogwali gunakuwaza abaki hadithi eri musilimu ekyo kyokka ekikolwa naddala ng'okikoze nenniya eki noga kino kigenda kukosa abasiraamu olaba ekintu kyandabirwamu endabirwamu bazisuddaawo abasiraamu bagenda zirinnyako abantu zibakose zibasale zikole ki zijjeewo naye bameka abakola ekyo oluusi ebinakuwaza afe ate tubyongeramu maanyi waliwo abantu bakola ebintu bingi mumanyi nolunaku luza tunaba kutuuka baluyita Fool's Day mu Luganda bakivunula bati njagala mmwe muba mukinzivuunulira nze ekimanyi naye njagala kive mummwe Fool's Day lwe lunaku lwaki olw'abantu bayita olunaku lw'abasiru abantu balukolerako nezambi eddene ery'okulimba abantu baluteekawo simanyi lubeerawo mu Gwokuna olunaku olukola ki olusooka baluyita Fool's Day oli ajja n'agira ebintu n'akulimba oluusi n'akubikira naye kino kyenjagaddemu wano wammanga okumanya abantu simanyi kika kya mitima na busiru buli mu bantu n'okusiba emitima abantu gye baasiba oli yaddira ennagisi n'agisiba bulungi mu ttu ennagisi ye n'agiwa owa booda namuga nti gitwalire mu zeeyi gundi oba mu maka gaani ga gundi ono wa booda yali tamanyi kyatwala naye oli yagira bulungi n'asiba bulungi ng'ettu ly'ennyama naye nga najisi omuntu atuuka okuteera ekintu ekikyamu ng'ekyo n'akiteekamu n'essente n'aga wa booda givuge ogitwale ekitemu mu maka ga gundi oba ewa gundi oba ewa Swaibu oba ewa Sulaimaani musajja wattu batuusizza ettu yani ampeereza nze bampadde ebintu bikuleetera ono wa booda n'agenda kuba yasasudde sajja atu neyeekeje ibannaye ani ansuddeko egundi bannaye olwaleero ani andowoozezza kuba omwana wange ow'egindi oba mutebi yampeereza bani mulete tusumulule mulete olusiniya okusumula bwe bati ennagisi yennyini ate nga la ilaha illallah muhammadu rasul ate nga mpya tunuulire obugwagwa Fool's Day abantu we bakoza kyawo ku ddaala eryo n'osibira munne ennagisiyo ye omuntu watuuka okweyambula n'asala ezzika eryo n'alisiba bulungi n'aliwunda mu ndagala n'aleeta akaveera n'aliwa owa booda n'amuteekamu n'essente kati ekinyiizo ekyo kyabaakoze mulowooza kyenkana kiti ekinyiizo ekyo wali point ekinyiizo ekyo kyakoze ekyo nakuwaza omuntu oyo ye omuntu oyo wamunakuwaza kutuuka ku ddaala ki era buli wajjukira kuba tonakuwazizza yeka omunakuwazizza ne mukyala we n'abaki n'abaana amuleeta olusiniya ani atuweereza oba gundi bambi bagenda osumula bwe bati omukyala n'abaana nga nagisiyo anti baatugamba lunaku lwa Fool's Day naye obusiraamu butugamba imatatul adha ani tariq okujjawo ebinakuwaza ku ki ku kkubo ate ffe tukola bikola ki binakuwaza mugyeewo amacupa agasobola okufumita abantu ne bwoba olima mu nnimiro eyo ng'abantu bayitamu n'olabamu ebintu ebinakuwaza bijjeewo naye ate butya abantu naddira amasannyalaze n'agateeka ku kikomera kye nga tataddeewo nakirabula ntegerekisi naga nti anajja yanaakola ki yanaamanya oli naakwatako ne gamukuba imatatul adha ani tariq naye nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi hurayra eri muslim tilakad raaitu rajulan yataqallabu fil janna nalaba omusajja nga yeekyusiza mu jjana
fi shajaratin qata'aha olw'omuti gwe yakutula min bahari tariiki kanat tu'dhi nnas yagujja ku kkubo gwali gunakuwaza abaki abantu buli kyonna kyolaba ekinakuwaza abantu kijjeewo tokkiriza kukola kintu kinakuwaza bantu ogwo gwokka omulimu gwayingiza omusajja ejjana n'alabibwako mu jjana ekyo kitulaga ki kyemirimu gino nabbi sallallahu alaihi wasallam gyayogerako egimu gigwa mu mpisa zaffe mu mbeera zaffe ez'obuki ez'obuntu bimeka bye tuyitako ku kkubo nga binakuwaza abantu ne tutafaayo ku byo so nga birimu eki empeera nga n'empeera eyo jjana tegerekisi abantu abamu abakyamu abateeka ebinakuwaza addira oluusi oyiro kati ng'enkuba bwe mulaba bwetonye n'alaba abantu bwe bayita n'ayiwawo ki oyiro abantu bajje bakole ki bagwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye okujjawo ebinakuwaza ku kkubo ekyo kyokka mulimu muki mulungi omulimu omulala gwakumeka ogwo tawhidullah omuntu okuba neki ne tawhidi ogwo nagwo mulimu omuntu okubeera ne tawhidi okwawula Allah nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man qaala la ilaha illa allah ay mu'minan nga ddala mukkiriza ekigambo ekyo akikakasa dakhala aljanna agenda kuyingira ki nga hadisi endala ezajja negaa nti omuntu man qaala akhiru kalamihi muntu asembayo mu bigambo bye la ilaha illa allah dakhala aljanna naye tayogera bwogezi ne bamushiriku boogera la ilaha illa allah naye teyatuula ku miki ku mitima kyebategeeza tawhidi kwe kubeera nga ddala mu butuufu oyogera ekigambo ekyo ng'oyawula Allah tolina bintu byonna byekuusa ku shiriki birimu kweraguza tawhidi wo nga muyonjo temulimu kusamira temulimu kweraguza simanye engalo zinsiiwa ngenda kufuna sente temulimu bintu birala tawhidi nga mujjuvu naye omuntu okubeera ne tawhidi agenda kuyingira ejjana kubanga alina ekigambo ekyo wakuyingira ki wakuyingira ejjana kati tawhidi nagwo mulimu muwimbi oteekeddwa okunywereza ddala kyekikulembera n'emirimu gyonna egigenda okuyingiza ejjana kubeera naki na tawhidi kwawula Allah mu butuufu bw'okumwawula miteeko gya tawhidi mugimanyi esatu tawhidi rububiya ow'obulezi obubumbwa okakasa nti Allah yatonda Allah yatonyesa enkuba Allah yagabirira Allah yatta Allah yasitula omuntu Allah yakakkanya omuntu eyo tawhidi rububiya ow'obubumbwa naye takoma kuggwe kubeera nti omulina omuteeko ogusooka oyingira ejjana kubanga n'abatali basiraamu bamulina era webabuuza ani atonze eggulu n'ensi bagamba Katonda ani atulabirira bagamba Katonda naye waliwo omuteeko omulala ogwokubiri ye tawhidi al uluhiya tawhidi ow'okusinza Allah tuli fena kulu inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tawhidi oyo ow'okusinza Allah ibada nozaawulanga za Allah omuli annadhiri okweyama okusala kulu inna salati wa nuski fasalli li rabbika wanhar nobeera ne tawhidi oyo ayawula Allah mu kumusinza gwe muteeko gwokubiri muteeko gwokusatu tawhidi al asma'i was sifati okukkiriza amannya ga Allah n'ebitendo bye Allah byeyeetedda nabyo ti Allah awulira Allah alaba tegerekisi ebitendo Allah byeyeetedda nabyo nti ow'amaanyi akka ku ggulu erisooka n'abuuza ani ansaba mmuwe buli kiro ekisembayo ng'obudde bukya akka ku ggulu erisooka n'okakasa nti Allah ka n'okakasa nti Allah ali waggulu tali mu buli kifo ng'abamu bwe bagamba bahululiya abalaba nti Allah halla fi kulli makan ayolekera oba abeera mu buli kifo kyonna nti mu buli kifo kyonna waali kyova olaba yabuduna al ashjar basinza emiti emiti nga bagamba nti Allah mwali bannange Allah ali waggulu so si mu buli kifo era abalina itikadi eyo enzikiriza eyo min gulati sufiya n'ebibiina ebyabulo omuli bajahmiya be bagamba nti Allah ali wuli wamu
kyobulaba osanga ali awo asinza buli kintu kyonna kubanga eyo akida nfu nnyo ey'okukakasa nti Allah halla fi kulli makan, nti buli kifo kyonna akola ki waali. Teriyo musiraamu yategeera Allah lahu aqlun salim ng'alina entegeera ennamu amagezi asobola okugamba nti Allah tali waggulu. Hatta n'embubumbwa bwaffe bitulagira ddala nti Allah ali waggulu. Hatta almajnun n'omuguwa eddalu kennyini ne bw'omukolako effujjo oba omuntu yenna ogwolabanga mujeemu gundi azamanyiza Sulaiman, kale Katonda oyo aliwa ali waggulu. Gwe ate n'ogamba omuntu eyasomako n'ogamba nti Katonda ali mu kifo kyonna. Hatta alfajir kubanga kiri mbubumbwa n'omwononefu yennyini ondi azamanyiza bw'otyo saibu, Katonda oyo ali waggulu. Niwe tuba tusaba wa ekitukakasa nti gwe tusaba ali ludda wa, niwe tuba tugenze ku sujudu tuga subhana rabbiyal a'la. Ka tawhid al-asma'i was-sifat, okwawula tawhid erimu amanya ga Allah n'ebitendo Allah bye yetenda nabyo. Akati baganda bange tawhidi kikulu, ogwo nagwo mulimu. Tofanga olina shiriki, tofanga olina irizi, tofanga olina ebibbo ebigali, tofanga okyalina aqida erimu okwalula abalongo. Aqida ekyalimu okugamba nti bw'olima kubijja olina embeera ey'enjawulo gy'oleeta mu bulamu bwo. Beera ne tawhid yaliko basahaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye tuyigiriza ye aqida eva mu Qur'ani ne mu Sunna. Abamanyi b'obusiraamu gye bazze nga bannyonnyola. Kyova olaba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu hadhihi da'wa, bwe tuliba tufunye obudde tulimwogerako ne tusoma n'ebimukwatako, yajja n'azza buto tawhid abantu gwe baali bavuddeko nga bali mu kusinza kubur ntaana, nga bali mu kusinza miti, nga bali mu kusinza birala, n'alaga abantu nti wateekeddwa okusinzibwa yani ya Allah, kubanga olw'ekiseera ekyatuuka ng'abantu ebyo si bibaliko. Bali mu ntaana ze basinza, ze basaba, ze bavunnamira, bavunnamira emiti, nga olabira abantu balina akida enfu bwe bagenda ku nsozi ne bakoola. Naye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab najja n'alaga abantu tawhidi ani ateekeddwa okusinzibwa. Ntegerekisi, so tawhidi kintu kikulu, gwe mulimu naddala omunene mu mirimu gyonna egiyingiza ejjana ogugenda okutuyingiza ejjana, kuba na tawhidi. Togeza n'omugayaalirira n'olegeza ku kye bayita tawhidi. Ensonga esembayo mu mirimu egituyingiza ejjana kyajjira mu hadisi ya Thawban radiyallahu anhu, sahaba w'ekitiibwa, yagaa nti man maata, omuntu yenna afa, wa huwa bari'un min thalatha, nga yeesambye ebintu ebi, wakuyingira ejjana. Muntu yenna yeesambye ebintu bisatu agenda kuyingira ejjana. Ekisookera ddala al-kibru, okukola ki? Okwekuza. Kubanga kibru etuusa omuntu ku ddaala erigaana amaki? Amazima. Ng'ekimuganyisizza amazima n'agoba amazima, kibrun, kwekuza, kwemanya, kwetegeera. Naye bw'ofa nga tolina kibru ku kugoba mazima, ani agakugambye afaanana atya? Akusinga emyaka, omusinga emyaka, mwavu si mwavu, gw'omusinga naye ng'akugambye amaki? N'ogagoberera nga tolina mu kibru. Abantu bagoba amazima lwa kibru. Nange oyo aŋŋamba ati oyo kakana asomera oyo, abantu boogera ebigambo bingi naye ng'ekibasumbuwa ki? Kibru. Nabbi n'ayogera ekyokusatu n'agamba al-ghulul. Bw'ofanga owonya ebintu bisatu, al-kibru wal-ghulul. Ghulul kwe kunyaga. Tegerekisi, oman yaghlul, omuntu yenna anyaga agenda kujja n'ekyo kye yanyaga mu maaso gaani? Ga Allah ku lunaku olwa qiyama. Kino gululu kyajjanga nnyo ku bantu abaagendanga mu ntalo ez'eddiini ne banyaga eminyago. Naye gululu kiyingiramu omuntu yenna gwe bafudde omukozi aweereza abantu n'abajjangako ssente,
asobole okubaweereza service. Oba mukitegedde ekyo kigwawa bwe muba mukitegedde mu nguzi bakutaddewo amiiru gwoweereza abasiraamu oba okulira ekitongole n'ogamba nga omuntu nti kukolera kino sooka okole ki sooka oleeteyo akantu ekyo bayita guluulu era kiyingira mu ebyo zogenda okulaba abantu bangi naddala mu nsi ze turimu naddala zino byebijjudde mu bantu okukunako okunyaga oba okoze eki bakutadde mu ssomero gw'oyingiza abaana n'ogamba tuyingiza abaana buli alina obubonero 8 gwe tuwa ekifo oli najja nga alina 10 omugamba nti okuyingiriza omwana wo ogenda kumpayo emitwalo muteeke ku kiki muwe ekifo tumuyingize haza guluulu ejjana gisiibule afaanana bw'atyo kasitonyaga abantu ku haqqi zaabwe bakuteekawo oweereza abantu naye ng'omala bajjako okubaweereza okubawa saavisi ng'emutera okulaba abantu bayingiza abantu mu masomero makerere aga tuyingiza ababonero bwe bati naye ate ogenda okulaba abataakola be bakoze eki be bayiseemu kubanga ki bawaddeyo ki essente bawaddeyo ebbaasa okulira kitongole kyabamulekwa ntegerekisi n'oteekamu abaana abatali baki nogagwe empaseni pa emitwalo kuteeremu omwana wo bamuweerera abawalabu bwereere paka lwalimala okusoma hatha guluulu kati omuntu afa nga awonya ebintu bisatu omuli kiburu nembeeramu ne guluulu ekyokusatu nabbi yagamba wadainun naawona n'amaki n'amabanja ebyo bisatu bw'obibona ogenda kuyingira ejjana alkibur walguluulu waddain kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaananga okusaalira abantu bangi abafudde nga balina amaki nga balina amabanja era bamalanga kubasasulira ekirala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti nafsul mu'min omwoyo gw'omukkiriza yenna muallakatun bidainiha guwanikibwa mu bbanga awo olw'ebbanja lye gulina hatta yukuba okutuusa nga bamaze omumusasulira kati bw'olifa nga owonye ebyo ebintu bisatu tolina mabanja tolina kiburu tewanyaga ebyo byajjira mu hadisi ya Thawban ebyaga nti ogenda kuyingira ejjana ntegerekisi ebintu enaalibadde embigaziya mbugazibwayo naye ndi ku mirimu mbufunze egiyingiza omuntu ejjana mwenjagadde okunyonyolera ensonga eyo nti bw'ofa man maata wahuwa bari'un min thalatha afa nga awonya ebintu ebyo nga yabyesamba n'ataba nabyo talina kiburu teyanyaga era teyalina maki mabanja gagenda tulwisa mu muliro basiraamu muleke kwewolaawola mabanja abantu twewozeewoze nnyo amabanja ne ku minasabaati egitalina maki nitubanga tugendeera kugwa mu haramu era netwewola muntu agenda kukola baby shower era namala kwewola sente birthday yange etuuse sirina sente neyewola mulaba tutuuse tasahalna kathiran fi duyun tulegezza kinene mu mabanja oli neyewola n'awatali nsonga waliwo ebintu nga mukamiraati bijjuliriza bujjuliriza naye nga oli ayagala era abikole ki abyewolere waliwo ebintu ebijjuliza obujjuliriza obulamu nga newoba tokirina obulamu bwe obukola ki bubeerawo kiringa gwe okuba olina emmere enva ozirina n'omunnyo naye nga ennaku ye eri ku butungulu paka nkoze nti yakuteekamu obutungulu hathi mukamiraati ekyo kijjuliriza buki enva ozirina era basobola ozifuma nga tewali buki akali naawe waliwo obulamu bwe obusobola okubeererawo ng'ebirala tebikola ki katebiriwo lwaki obyewolera sente ogenda kulaba ku nnyazaala oyagala kupangisa supeesho yoga amiru mpolayo emitwalo 4 nina safaali naye ngaogenda wa nnyazaalawo naye ate bw'oba ogende wa maama ogendera mu takisi oisinga okuneewunyisiza olaba eweeraga naye nga amabanja gakuliko olwi n'atuuka n'okwewola sente akole embaga bajeti yange eraga nina okuleeta abayimbi 3 naye kati mbuzayo miliyoni 4 ani azimpola ezo n'ozeewola kuleeta baki bwe batabaako tebambaga keeki
ayagala kusala keeki ya milioni 1.8 simeya asaze keeki ya milioni 7 nina okusiba ku mukyala kadali oba tamusiba nikatetuuka lwaki weewolawola naye wallahi olumala okumuwasa okusasula kyobalaba Umaru yagamba nti iyakum wadduyun mwewala ennyama ki amabanja awaluhu ham bwoba weewola wano obeera mu nnaku naye wa akhiruhu harub enkomero y'ebbanja lutalo okulisasula ate abamuffe twebuzaabuza nnyo nti alabika yampola yeerabira teri ajja kwerabira bakulimba buli akuleka bulesi naga nti era kivula abambaganza abasiraamu nabavaako obawola tebakola ki bakyakujjukira ntegerekisi ati ekindeseza ebigambo ebyo kiki nti twewolawola nnyo mu nsonga omutali maki makulu n'olengera bulengezi mpale noga kankubi nina okukambalako noga mpula yawe 5 olumala ozikola okusasula lutalo basiraamu ndozi era abaganda baali bagezi abaga nti gwowola okoze eki omubanja okoze eki omubanja oyimiridde temwewolawola bannange bintu ntumukamiraati waliwo ebyo ebijjuliza obulamu temubyewolera ssente ate wolanga olina eniyo egenda okukola ki kusasula tunayita buyisi ku nsene naga nti nsene nezigwa zitya nga siridde ku sizoni eno nesirya ku nsene ani ampola yaawo 7 naye 7 ogenda kugusasula noyita kubali emmamba nosaalirwa neweewola 2 oza mulaba amiru kyagambye nemusuula n'abasiraamu bannammwe lwakubeewolako kuba omuntu yeewolawola mu bintu omutakola ki mutali olabye omukyala tolina sente zimuwase ekikwewoza sente omuwase kiki gwe tolina obusobozi siiba olimbakola ki nolaba omukyala omwegombye tolina nogenda ate obonyebonye abasiraamu obeewoleko tosobole omuwasa temwewolawola basiraamu bintu byakugira bugizi ebyokubalaata oli neewola naavugamu buvuzi ku mmotoka oluusi weewoze ogivuze bakutomedde ate olina ogitwalira nnyiniyo nga namu yonna neribeera ate sente ezikwetuumyeku tegerekisi kubanga omuntu w'amabanja kennyini taba na mirembe waliwo nebbanja musiraamu nga terisobola kukulekera kuwoomerwa tulo bbanja lireetera omuntu okufuuka owa wansi likuleetera okulimba bakubira amasimu n'ogatuga tokyakwata era enamba abantu abasinga obungi abatakwata masimu kubimu ku bizibu bye balina maki mabanja we bati bakubanja lwaki tokwata kubanga buli ejja ogamba alabika akoze eki nina amanja ne bwakyuse ey'omulala oga alabika akyusiza abamu basooka n'agikwata bwati n'asooka awulira ani ono sebirumbi n'agirekaawo netwaka sikuwulira obadde ogamba ki sikuwulira naye olaba otuuse ku bulimba lw'amabanja kugatya amabanja gamalako omuntu emirembe kyovulaba mbagambye nti tulekeraawo okukola ki okwewolawola ku bintu ebitalina nnyo maki weewole nga ddala waliwo obuzibu nga ddala n'omuntu ensonga ate nga olina eniyo ogenda kukola ki kusasula naye ekyembaddeko ekindeeseza ebigambo ebyo byajjira mu hadisi ya Thawbani nti omuntu bw'afa ng'awonye ebintu bimeka 3 agenda kuyingira ejjana bagambye ekisooka alikiburu okwekuza ekyokubiri alugululu okunyaga obunyazi kasita ono n'otanyaga bintu by'abantu ekyokusatu adduyunu maki mabanja kasita ebyo biwone ebisatu
n'otuuka eri Allah ng'obiwonye tebyalimu biidhini lojja kuyingira ki ojja kuyingira ejjana tegerekisi n'olwensonga egyo emirimu olwalo gye twagadde olw'okusinziira ku budde obufaananyi njagala tugende nga bukyali olw'embeera y'obudde weather si nungi naye ng'olwalo ebyo tusomye tugambye nti mu mirimu egiyingiza omuntu ki ejjana al ihsaanu ila al banaati okulongoosa eri abaana ab'obuwala busiraamu bwatukubiriza nnyo ate abaana ab'obuwala tubawekkeya esukkako olw'ebizibu bye balina bingi beegomba mangu basemberezebwa mangu obuseegu tegerekisi abaana ab'obuki ab'obuwala abasajja babeegombesa baana mubafeeko nnyo abaana ab'obuwala ddala abazadde tuyingire nnyo mu bulamu bw'abaana ab'obuwala mwana mugulire engoye ze zakozesa ez'omunda nika gigule omuvubuka aleme gimugulira kumutwala mu bikola byabuwemu mugulire be bakozesa naye n'olema n'okugulira abaana bo paadisa abawala mwana n'ayambala engoye nga temulizizo wabula omulaba ayambala n'anyuma akawungeezi neyeesiga ebizigo naye nga sigga obigula ani abimugulira mwana w'obuwala alina okuteekebwako okulabirirwa okw'enjawulo alimu okwegombagomba abantu okumusembeza mu bikolwa ebikyamu omusajja yekka atali musiraamu amukulokosaako n'amusuubiza awo eggulu n'ensi n'alokoka olw'omusiraamu omulwaleero ampereza odi olwaleero lwennyini luno lwenjogereramu naga nti seeka nina ekizibu kyanguddeko nasuze seebasa ali mitala w'amayanja bana abagenda okubba ebyeyo mu bawalabu naga omwana wange muwala wa myaka 17 yalokose nayogedde naye ku simu jjo lwe yayogedde naye ku simu message agimpereza leero nanga nayogedde naye jjo ku lwokusatu nanga nti taata ebyobusiraamu nabita sikyali musiraamu era ndi mulokole ntegerekisi namugaa nti ate mu bantu besaagalira ddala mu bulamu bwange gwosookera ddala sikwagalira ddala kale abadde ambuuza nkoze ntya ompa magezi ki baana ab'obuwala si bangu nnyo twongere nnyo balabirira n'okulongoosa gye bakola ki gye bali ntegerekisi bamutambuza ezo ku mmoroka ezo zemulaba ezo ziyita abadigize gye banaadigidira egyo n'abeera oku mwana w'omuwala yayita abantu mabeere bagatadde ebweru kuba omwana engeri gyaswazaamu ow'obuwala omulenzi si bwaswaza ntegerekisi kati gwe okugamba nti omwana w'omuwala anywa enjaga n'omulenzi omuwala walabika mu kunywa enjaga omulenzi bwalabika n'ekirala muyambeeko ku baana b'abannammwe abasajja obutabeera nti museegula abaana b'abannammwe musajja oli mukulu oli mu myaka anonyonyola akaana ka myaka 11 nga bw'olina ebizibu mu maka okasuubiza okukawasa namba 4 bwekenkufuna mukyala wange ansumbuwa mazeeko emirembe naye nga konyonyola ka 11 kuba okalaba kasunya obuki gwaliwo omukazi ow'emyaka 4 asobola okunyonyola omuvubuka ow'emyaka 2 nanga omuvubuka gwe kenkufuna ni muli ku baana b'abannammwe ab'obuwala be munyonnyola ebizibu byammwe biri mu maka tekafumbirwanga nako wabula okannyonnyola mubayambeko nga naawe otunuulira eriri ezzadde tibuliba buti nga bannyonnyola wange kubanza ebyo mbiraba bulabi ekyokulabirako mutera okulaba abantu bebakutte nti abakutte abaana abato ntegerekisi kubanga abasomesa nolaba omusomesa nnyonnyola omwana wa pifo amunnyonnyola ebizibu byalina mu maka ng'ayagala muganza namugaa nti bwenkufuna mukazi wange ansumbuwa bwe buzibu bwe nnina awaka tandabirira ate oyo agenda okulabirira eki naye waliwo maadamu annyonnyola omwana owa P3 mulwaki munnyonnyola aba P2 mmwe kyembagambye wali mu kusooka nti gwe olaba omwana wo nti akyali muki
muto noga mwana wange akyali muto naye bano abamulengera buli bwamulengerako ebbeere ye alaba amufiitinga. Katulongose nnyo gye bali abaana ab'obuwala, tubalabirire, tubaagale, tubalabirire obulamu bwabwe basobole obuteegombagomba nnyo. Ogwo omulimu ngunyonyoddeko nti al ihsanu ila albanaati. Ekyokubiri kye mbagambye imatatul adha ani tariq, okujja ebinyiiza ebinakuwaza ku maki ku makubo, tujjewo ebinakuwaza ate muleme kubeera abansonga eyongerako binakuwaza. Mbawadde ebyokulabirako. Mulimu ogwokusatu gubadde gwa tawhid, kwawulani Allah subhanahu wa ta'ala. Ogwokuna gwe tusembezaayo nti kasita Allah akujjulula mu nsi ng'ebintu bisatu obiwonye. Owonye kiburu, owonye okunyaga, owonye n'amaki n'amabanja biidhinillah. Allah ajja kuteeka mu jjana. Saba Allah ffenna ateeke mantu b'omu jjana wetujja okusisinkana biidhinillah omulundi ogujja. Bakubiriza tuzimbe emizikiti. Teriyo bawalabu be tugenda kulinda balabirire emizikiti gyaffe bagye tuzimbire. Ffe kennyini tuzimbe emizikiti. Twerekereze tuweeyo. Tetulina kye tugenda kugenda nakyo mu duniya. Kyowaayo n'ozimba omuzikiti, ozimba jjanaayo. Kabuli ogenda giyingira mu bwogu. Bamalayika bagenda kubuuza bwogu. Tuzimbe emizikiti, buli woolaba ebatedde projekiti y'omuzikiti teekawo ettaffaali. Teekako ettaffaali mu busobozi bwo bwonna bw'olina. Ntegerekisi. Naye abantu bangi babeera ne ssente, wallahi ne balema okukola ebigendo bagasi. Tukole ebinaagasa obusiraamu. Kali mumukubeemu ekifaananyi, omuntu eyawaayo wano abakubanga yazimbawo maduuka, senga anoga kyenkana ki? Sente zaafunaano senga zenkana ki? Ku kibuga kino ekikoze eki? Ekikuze. Ono oteeka obuteesi mizigo. Naye ffe ne batuwa ekintu ne tulema okuzimba omuzikiti. Ne bagamba nti gundi yazimbye omuzikiti gwetaaga kusereka n'olemwa. Twalibadde tudduka buddusi ne tukola ki? Ne tuzimba. Omusajja lumu omuwalabu yatoloka ku munne n'ajja eno mu Afirika. Nga bamukwano n'atuula eno emyezi egi nga azimba muzikiti. N'amaliriza n'addayo n'anyumizaako munne nti badde mu Afirika nga nzimba muki? Munne yakaaba amaziga amayitirivu. N'amugamba nsubya ki? Lwaki onsubya ejjana? N'amugamba nkwegayiridde nga bwe kisoboka tugende naawe mu Afirika tuzimba omuzikiti. Naye gye yali azimba nnyumba ye, nnyumba yani ye mukaabya. Naye n'osanga abasiraamu nga bakaaba amasabo gaabwe kubanga gagudde. Naga n'otuuka ku kijja essabo lya muzeeyi eryaliwo nga linyirira nga terikyali ssabo. Hafsa, Maryam, muleete ssente tuzeewo essabo lya muzeeyi. Wallahi nga bwe bulumi bwabwe. Naye nga tebalina bulumi ku nnyumba yani. Ebyo bye bikaabya abantu. Masabo gaabwe gaagwa. Gwe kiki ekikukaabya? Ssabo oba muzikiti? Oguba nga gukkaabya lwaki towaayo ssente? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.